Never Bobi. Para bikaba bagala. Ego bagala. Ego bagala okuchuma. Abala so basigadde na wano. Nja gwe baagala. Bali mukuwa amasasi bantu. Babo bakuwa amasasi. Bakuwa amasasi abantu. Ejebuli eno obutambi obwenjawulo obulaga okulwanagana n'akanyola bikyaka abaddewo mu kibuga abasajja abawanvu n'abampi we basazeeko wali naddala mu bitundu ng'ewa Kiseka ne batandika okubanga basasirira amasasi mu bbanga. Obutambi obwenjawulo n'ejebuli eno bukyavaayo olw'ensonga nti bantu bangi abaabukutte wabula nga bali mu kwekweka okw'ekika ekyawaggulu. Olw'ensonga naawe alaba vidiyo eno eddakiika eno nkakasa bukakasa nti amasasi tegasobola kuvuga n'osigala nga oyimiridde oba entegetege ne zitakufamba. Omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu aka His Excellency Bobi Wine avuddeyo n'awandiika ku byonna ebyabaddewo wabula nga ye amaaso asinze kubanga agatunuuliza ne sayidi eya America. Ono nga n'ejebuli eno gy'akyali awandiise bw'ati agambye nti just last week regime apologists were questioning the decision of the US to place Uganda on level 4 do not travel advisory. We love our country, but those who rule over us are the enemies of our country. See this video and you may think you are watching a scene from a war front. But this is Kiseka Market, in the middle of our capital. How do you persuade people to visit a country that behaves in this manner? Heavily armed thugs in plain clothes terrorizing people in broad daylight? No wonder. Ordinary people thought they were armed robbers, and yet these are the regime operatives who have been given the license to abduct and without consequences. How can ordinary citizens distinguish between criminals and security operatives when there is no difference in how they conduct themselves? We must all aspire to build a country where security forces behave with utmost professionalism. Obwe nagamba nti wiki eyise abantu abawolereza omujiji guno babadde nga bagenda maaso n'okwebuuza lwaki eggwanga lya America lyatadde nati ku ggwanga erya Uganda. Nagamba nti Bobi nagamba nti ekyaddala twagala eggwanga lyaffe naye abo abalikulembera be balabe baalyo. Bobi nagamba kati abakatambingako ke tutandise nako. Oyinza okulowooza oli mu kulaba firimu oba oli mu kulaba lutalo abasajja nga bali mu kwesasirira amasasi ku front line. Nagamba nti naye kyewuunyisa eno just Kiseka wano iwaffe. Nagamba nti wakati mu kibuga Kampala. Nagamba nti kati otandika otya okuleetera abantu okwagala ensi Uganda n'okugijjamu wekibanga abagirimu bwe bati we bagenda maaso n'okubanga beeyisa. Obwe nagamba nti agasajja agabbi gakutte emigemera wala emisana gagenda maaso n'okubanga gatirimbula abantu ate nga gaweebwa layisinsi omujiji gwennyini ogututwala ne bagenda maaso n'okubanga batirimbula abantu awatali mbeera ya nsonyi yonna. Bobi nagamba nti omuntu wa bulijjo atandika atya okwawulawo nti bano basirikale oba gano gabbi gamenyi g'amateeka. Bobi namalizanga agamba nti ffenna tulina okubeera nga tubaako kye tukola okulaba nti eggwanga at least abantu abatutwala n'abebyo bwa security beeyisa mu ngeri eri professional
ebyo byabadde bigambo ebyawandiikiddwa Bobi Wine oluvannyuma lw'ensasagge eyo eyalabiddwako mu kibuga wakati. Kati nno nga tugenda mu maaso bwe tudda wali ne tutunulira ku kiki Bobi Wine kyabadde akonako ekya Amerika gye buvuddeko okuba nti yatuteekako natti eri mu kutulabisanja tompuliranga yiyo genda ogiwulire. Omukulu gw'olaba ku screen ye pulezidenti w'eggwanga lya Amerika ono nno nga ye mukulu amanyiddwa nga Donald Trump. Eggwanga lyakulembera bateeka natti ku Uganda, si Uganda yokka wabula n'amawanga amalala nga bwe ngenda okukubira mu tooca wano. Uganda bagiteeka ku ky'oyinza okuyita level 4 advisory, do not travel. Eno kibeera kitegeeza, in fact bwe baali bafulumya ekiwandiiko kino kyafulumanga ennaku z'omwezi 15 July zennaku kati 7 emabega oba kati week eweze bukya Uganda eteekebwako natti eno. Bwe baali bafulumya kino bagamba nti we issue travel advisories with levels 1 to 4. Level 4 means to not travel. We assign level 4 based on local conditions and all our limited ability to help Americans there. These places are dangerous. Do not go for any reason. The travel advisories for the following countries are currently level 4. Do not travel. Eggwanga lya Amerika lyakisimbako amannyo ne sekusimba yenna ne bagamba nti bagabazi level okuva kwesooka paka eyokuna. Wabula level eyokuna ebeera etegeeza nti bannansi ba Amerika tebakkirizibwa kutambula kujja mu ggwanga eryo. Eggwanga lya Amerika lye liba ligambye nti lino eggwanga liriteereddwako ekipalati ekyo ekya level 4. Kati nno nga ne Uganda yattu mwe yateekebwa kitegeeza nti munnansi wa Amerika tebakkirizibwa kujja mu Uganda. Ekintu ekyo bakiteeka mu mawanga nga eddembe ly'obuntu ligenda maaso n'okulinnyirirwa, nga waliyo okutirimbula kw'abantu oba nga waliyo endwadde enkambwe ennyo. In fact bwe bongera okubeera nga bannyonnyola bo bennyini ng'Abamerika bagamba nti ensonga lwaki bagenda maaso n'okubeera nga batangira abantu baabwe okujja lwa nsonga singa abantu baabwe bafunira obuzibu mu ggwanga Uganda tebalina ngeri gye basobola kubanga babayamba. Kati n'okusinziira okuba okumanya ebintu si birungi, level 4 advisory eyo n'okujja kyamaliriza nga ate naffe kennyini bannayuganda okuva wano okugenda mu Amerika abasajja gye buvuddeko bayongera okumyumyula natti ne sekumyumyula yenna. In fact olina okufunayo omutwalo gwo gumu n'ekitundu ogwa dola n'oguteekawo nga omusingo ba bond nti kogenze mu ggwanga lyawe wobanga ofunye akakisa akayingirayo tojja kusobola genda maaso na kubanga olemerayo. Era sente ezo omutwalo gumu ku gumu kitundu ogwa dola bw'obanga wagubawa bw'otuukayo n'oyisaamu just olunaku lumu mu nnaku ze baakuwa mukwano gwange sente ezo bazitwala. Kati waliwo munnayuganda tamanyi mutwalo gwa dola gwenkana ki gulimu obukadde bwa Uganda 36. Kati bakusaba gumu kitundu balabalamu nti abasajja oyinza okuba bawadde obukadde 5 ku 6 nga just olinnya bulinnya okuyingirako mu nsi yaabwe gy'otagenda na kubeera. Ensi endala ng'oggyeko Uganda eziri kuno kuliko Afghanistan, kuliko Burma, DRC, Congo wano ku muliraano ewaffe, Iraq, Mali eyo ya Africa, Russia mugimanyi bulungi, Sudani neighbor waffe wano naye bamuteekako ekipalati, eggwanga lya Ukraine, Belarus tebaabataliza, CAR oba Central African Republic, eggwanga lya Haiti, Lebanon, Niger, Somalia, Syria, Yemen, Burkina Faso wano Africa ne Chad tebaabataliza, eggwanga lya Iran ateryo balikyawa ne badda ne mukati ne bewogoma, eggwanga lya Libya wamu ogenzi Muammar Gaddafi, North Korea wamu ne South Sudan neighbor waffe wano ku muliraano wamu ne Uganda nga kwogitadde bonna babateekako bani eyo oba ekipalati ekyo do not travel. Ekitegeeza nti kati okufuna abalambuzi okuva mu Amerika ekyo kyakalubira ddala. Wabula newankubadde nga bino byonna bikolebwa, eggwanga lya Amerika eri Uganda omu ku bantu abateenyeenyaamu era abatuwulira nti tebaakosebwamu yadde
ye pulezidenti w'eggwanga lino pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ono nga yavudde nayo n'agamba nti okubeera mu Amerika eyo babanga abakutadde ku kibonerezo. Agamba tayagala temubimugamba. Amerika nze okubeera Amerika kibeera nga bakiyita kibonerezo mu Luganda, punishment mu Luganda mwekiri. Nze okubeerayo wiiki bbiri kibeera nga kibonerezo, kubanga wano walungi nnyo, sisobola kubeerayo okujjako bwe mbeera omusibe, naye mmwe mbeereeyo nemwenjeera. Mbeereeyo ne mwenjeera. Ojja kujjukira nti bino byonna omukulembeze wabyogerera nga munywanyi we oba munne bwe babbinkana mu kalulu. Bobi Wine akyali mu ggwanga eryo lyennyini erya Amerika. Ye President Museveni agamba nti ababeerayo babeereyo nga benjeera bwenjeezi. Kati bino byonna nga tubitadde ebbali bwe tukomawo ku masasi agaabwatuse mu kibuga Kampala ne gateeka abantu ku bunkenke. Ekibuuzo kibadde kitunulizibwa eri poliisi ya Uganda nga bangi beebuuza nti ddala poliisi eyinza etya okusirika ku ekyo ekyagenze maaso olw'okubanga kiba. Kati nno okuyita ku mukulu oba mu mukulu ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano era omwogezi waayo omukulu amanyiddwa nga Kituma Rusoke ajogerera mu ggwanga lyonna agamba nti they have taken a note of a viral video circulating on social media showing armed security officers firing shots in the air. The incident that occurred on Monday, 20th July 2026 at about 6 p.m. in Nakasero Ward 3, Kampala Central Business District, CBD. A team of security officers had gone to original Kiseka Spare Center in Kiseka Market to arrest suspected offenders. During the operation, a group of individuals turned violent and attempted to obstruct the lawful arrest of the suspects. In order to disperse the unruly crowd and restore order, the officers fired warning shots into the air. The situation was subsequently brought under control and the officers successfully arrested 2 suspects. Writes Kituma Rusoke, Uganda Police Force spokesperson. Omukulu agamba nti nabo akatambi akabadde keetoolola ku mitimbagano baakalabye ng'abasajja abalina emmundu bali mu kukuba amasasi mu bbanga. Kati okusinziira ku mwogezi wa poliisi agamba nti ekyo kyabaddewo olunaku lwa Mande olwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nti ku Nakivubo Cell, Nakasero Ward 3 mu Kampala wakati. Era nti ttiimu y'abasirikale baabwe be baabadde bagenzeeyo mu gundi eya Kiseka, mu katale ka Kiseka okubaako abantu be bakwatirayo. Naye bwe batuuse okukwata waliwo abantu abatandise okuba nga baagala kweyisa mu ngeri eri violent oba ey'okubeera nti nabo babaako akatiisa ke bakola. Kati nti abasirikale kwe kukuba amasasi mu bbanga. Era agamba nti oluvannyuma lw'amasasi ago ge mulaba mu katambi kyayambye nnyo okubeera ng'embeera edda mu nteeko. Wabula jjukira nti abasajja tekuli yabadde ayambadde kyambalo kya poliisi oba kyamagye, but at least poliisi evuddeyo ne kiriyalinga ku ekyo. Kati nno nga tuli awo olunaku olw'eggulo General Moses Ali ensi yagisiibudde, wabula abantu be Ajumani mukwano gwange baalaze nti omusajja babadde bamwagala ne sekwagala yenna. Abantu olwawulidde nti omubiri gwa General Moses Ali gutuusiddwa e Ajumani, muganda wange, thousands and thousands of mourners lined up on the streets of Ajumani to receive the body of General Moses Ali as it was being returned home for his final journey. The former First Deputy Prime Minister and a veteran statesman
was laid to rest yesterday. Family members, leaders, residents, and all well-wishers bid farewell to one of Uganda's longest-serving public servants. Kugambye enguudo zajjudde ne sekujjula yenna. Abantu nga balaga omukwano. N'okusiibula kwabwe okusemberayo ddala. In fact, nalabyeko imamu wa parliament, omukulu Kaka Lubega, yagambye nti ajja kukolayo borehole mu bitundu bya Jumani eyo. Ng'agikola in honor of late General Moses Ali. Awo nno kaabadde kaseera ke akaabadde kasembera ddala ku nsi. Era oluvannyuma ne bamusaalira mu ddiini ey'Obuyisiraamu ng'engeri gy'abadde ajaagala ennyo. Generaali era n'aziikibwa mu bitiibwa eby'ekinnamagye ebijjudde. Ka bw'osobola okuba ng'olaba General Moses Ali yasiibudde. The general was laid to rest, ending days of mourning. Ewa Katonda gye tuva ate era ffenna gye tudda munnange. Just tulina kubeera nga tutunuulira butunuulizi ddunda n'okukola ebyo ebigwanidde nti n'olwaffe olunaatuuka atunonenga ebbala tulina ttono ddala. Wumula mirembe General Retired Moses Ali, empologoma ya Ajuman. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu
subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde kenkamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.